batuma abantu nika zaabwe waligo bangambye atuma abantu nika aliwa jali wano mu Uganda Musumba boyagala omukisa leta nika ya mukazi we yasuzeemu bali president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo ireko muno jaketi yange nokasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise oti omulungi akyali naffe tukyatambulira ddala ne Musumba Peter Oweruggala. Musumba gambye omwezi guno no gwa Tamuzi. Abasamize banabo bagweyambisa nnyo olw'ensonga eyo. Abasamize bagweyambisa nnyo kubanga abaana ba Mukama tebassayo mwoyo. Ne bagenda mu masabo. Ne bagenda bo ne bayimira mu masabo gaabwe ne bagolokosa emyoyo. Buli agenda mu sabo baba bagenda mwebakako. Anti kati kankubulire tikyoba manya kati abo nabagenda abantu no kimanyi abantu bagenda mu masabo okufuna enzaalo abagenda okufuna enzaalo bokka abasinga anti kati abasinga kasa bagenda okufuna enzaalo eyo ne bana abagenza okubambulula abasawo bakosanya akantu ako okay okubebakako kati ono abagenza okufuna ebyo gwe basinga okwebakako wale abakyala abakyala bali desperate teri basawo bakinnansabo nga bakazi abebaka ku basajja ababa bagenza nabo funa egundi omusajja muzibu okukwata tokimanyi omusajja bagenda okukwata nga nawe oli kitundutundu kwekyo nga nawe oledde oyagala okukwata so guno omwezi mubi nnyo omwezi mubi nnyo mwezi mubi nnyo naye ate ffe abaana Mukama tusobolera okugukozesa ne guba mulungi tuli era kati kangambe n'okuba kino buli alina amazaalibwa mu mwezi guno agasabire nnyo guno omwezi guno omwezi kubanga jjukira kyebayita nja kusomesa kyebayita season gundi gates and keys emiryango n'ebisumuluzo jjukira birthday mulyango gutya birthday lwe lunaku ojaguza olunaku lwazaalibwa ekitegeeza lwe lunaku lwe wayingira muki mu nsi kakitegeeza ogwo gwe mulyango muwayingirira mu nsi muno birthday yo gwe mulyango kati omwana wa Mukama alina ogusabira nnyo kubanga sitaani atagetinga nnyo kajjukira guno eno omwezi gwe mwezi ogulimu sitaani okwenyigiriza waatajja guno gwe nnyini nga bintu bingi Musumba kati era nga tonajjaguza nnyo gwe kugula bbiya nga tonajjaguza nnyo kulya nkoko kulya kyennyanja sabira nnyo birthday bw'eba ng'eri mu lunaku luno mu mwezi guno fe abali birthday zaffe eziri mu myezi giri emirala twesuneko oba twesiime kale mwesiime naye era nammwe kibakakatako nammwe okugisabira birthday yo nga birthday kuba mulyango bwe tokiwuliranko omuntu n'amaze okula amazaalibwa n'afa nali nkiwuliddeko lwaki ebintu bibeerawo mu nsi so guno gwe mwezi ngambe gwe mwezi ogulimu okwolesebwa mu kusa okuwuliza Mukama n'akuwa straight vision nga teriimu kubuzaabuza nga teri mu black and white mu guno gwennyini guno era guno omwezi kiyinga kibadde kisoboka buli mwana wa Mukama yandisiibye nina gye nabadde eyo nga baasiibye ekkanisa yonna bali spiritual awake babadde baasiibye bali spiritual awake bali spiritual awake nate Musumba kati wekuba mwezi mutukuvu kankuze mu byaffe ebyensi lwaki entalo oba lwaki Isirayiri ekubagana ne baneiba baayo ate nga tebabimanyi ebintu bino babimanyi naye kankugambe omuntu yenna ow'amaanyi alina entalo omuntu ow'amaanyi alina entalo ate tewali muntu alina magenda nga talina lutalo ate mbadde mmanyi ng'oli we yagamba mbuwe nkukuba oluyi ku sayidi eno si bye bya Bible kyuse n'endala okube otambule ogende kati nga kyogezaako okulaga balifaalinga nnyo ku Isirayiri Isirayiri baba bagikuba lwaki teyabasonyiwa Irani yakukuba omusiraamu
akukuba ekikompolo ekisooka osirike era ni abajja kukuba akumalewo nkakubule jukira ono ali mu kwerwanako jukira Isiraeli ali mu mannyo lulimi ina Jordan awa ina Iran kati abamwetolodde bonna balabe Palestine naye gamba woli waffe n'ensozi ziri bazibabbako bale Siguno ni Golano Heights ezo kati bwogira bwoti bwogamba nti bakuba osirike baba bagenda kumalawo abajja kukuba kati Isiraeli ali mu kwedefendinga mbadde manye ngeri gyali mwana wa Katonda die gwange eddonde nti ajja baleka Stan era tatudde Stan era tatuula okuyita omwana wa Katonda tekitegeeza nti Stan tajje bwabanga mukama waffe Yesu bamukomera ku musaalaba Yesu bamusinga bamukomerera ku musaalaba tebamusinga nga mwana wa Katonda kati osobola kuŋŋamba nti bo bali bana abantu obuntu just bajja kulaba nti gwe Isiraeli oliko obunabbi bwa Katonda bakwesonyiwa tekisoboka ogambye buli wamanya ayina entalo okay Isiraeli kyekimubeeza mu luno olutalo eriyo gundi yonena gyolaba akabonero konna nti olutalo oba sematalo owokusatu agenda kujja kubanza ebigenda mu maaso twatandikira mu Russia ne Ukraine ne beesabula terunaggwa nno Omuisiraeli n'asooka alumbagana omu Iran ndoza teyatandikire ku Iran yatandikire ku Palestine kati ali ku Iran ate nno Omuisiraeli ndoza era kyoga nti ow'amaanyi tabulako ntalo akuboona akuba n'oli omulundi gumu kyekyo kyogamba andi kati Second World War yaliwo mu gwakomeka yaliwo mu 1945 Third World War si kyentunulidde nnyo naye kyentunulidde nnyo kino kindaga Mukama waffe anaatera okudda kubanga yatugamba nti walibaawo entalo mu mawanga eggwanga lirigolokokera ku ggwanga eddala kati ate kati bw'olaba gundi Russia erumbagana gunti Isiraeli erumbagana Iran kati entalo ziringa nki zirifuuse entalo nanti awo wembulizamu ab'omu kigenda mu maaso omuntu agenda kugeoyingawa oli bwe yabuuza omuntu agoyingewa anti ze point yangu kino kindaga nti Mukama waffe anaatera okudda tuli mu biro eby'oluvannyuma oli ajja kubuuza nti ebiro bino nga babiranze ebbanga ddene byo nga tebituuka omuyaayo olumu yaŋŋamba andi kati kankubuulire ebiro bino okutuuka kwabyo bituukirira oluvannyuma lw'obunnabbi olwabulangirirwako okutuukirira obunnabbi mu kiseera ekyo buli kye balangirako kirina okusooka okutuukirira ebimbi bigenze bituukira ebirala tebinnaba n'entalo ziizo zira zitandise bannabbi b'obulimba balabako wano mu Uganda bangi mu mawanga bangi webweru kati neyakatandika okulagula neyakatandika okufuuka omusumba kyasookerako kati waddukira akisika kizamba nabbi baki akitambulizamu okulimba omusumba yakatandika naye atandikira kifuba kizamu okulimba ate n'abantu naffe abali mu kanisa naffe twagadde nnyo tulimba era omuntu bw'atakulimba owulira bubi sumba atya abasumba mulimbira ddala balimbira ddala gwe tolimba ate kati nze ekinimbya kiki nga mmanyi amazima ekinimbya kiki nga mmanyi amazima oyogera lumu amazima nekiggwa nze bw'owulya teaching zange zonna nze ebyange temuli mpalapase temuli mu kulimba kubanga nkimanyi Katonda akanyiri kano nkamanyi akanyiri kano simanyi oba abaana ba Mukama bo baakasoma oba tebaakasoma kyakiyanye wali abasomi ba Bible balayika babusomanga naye bwegenze kanisa z'abannabbi b'obulimba abamu kati bwe kyogamba tokozeeko interview ku basumba n'avaawo nga tayogedde wadde ekyawandikibwa lwaki simanyi lwaki tomubuuzaayo naye owaaye ssebo ggwe atuusa wano ekiboozibozi kati kiki
anti line ezimu ze twatugoberera tuyinza okwa obanga tali eno ku line nnyo ya Bible anga ali bweno atunulidde ebyomunsi ddala n'ebyomunsi birina version tewali kitali mu Bible bwebanga ne Quran bye ebitali mba biragira bisangibwe mu Bible Abakurani bakola difference ku Bible namba sura ya 10 aya ya 94 bagisome bambulire surati ki Yunus ya 10 aya ya 94 bana banyoli musumbe byabaito bimanyi obimanyi bweba nayo nga bagiri falingene tewali kitali mu Bible tewali kitali chola ne musawo samize bagiye kwatako abasiramu bajagala buli gundi na yekwata ku Bible mu Bible tewali eno bagita entakaliza buli kimu ekiri kati nnoonya mu ekiri kitegeza ne babaze kwogera ku byansi nabyera mu ebiri tewali kitalimu n'ebyensimbi mu ebiri asomesa abantu bya bugagga mu ebiri buli kimu kirina olunyiriri lwakyo mu ekiri ne babaze kwaze kuleta bunnabbi baba bikyandikwa kyalina okwesimba kuna kama nga bayogera wano mukama yampadde message wait sikujja tukuba kibozi kuba kati ebivineko abantu okulimbibwa tetulina guidelines boboze kwogera ku bya mukama bwe yali akola yateekawo ekitabo kye Bible kati kino ekyandikwa kyambadde ngamba era mbagamba nti buli kigambo ekitaliimu abantu kye boogera balikiwoleza ku lunaku olw'omusango buli kigambo ekitaliimu mu Bible muno buli kigambo ekitaliimu buli kigambo ekyobulimba nomala googera osanyusa abantu ofune views abantu nina okuwoza gye nabijje wano solo kujja n'obikola n'ofuna views ne bavuga bane musumba Peter bane yaliko naye nga mu ggulu olina kiwera empeera olina kiwera empeera nyinyonyole nabijjawa nga nyinyonyola oli omukama waffe gw'oliba oyimiridde mu maaso olina okukiwera ki embalirira so kati tulina okuba abeegendereza ku kiki kyetwogera ku kiki kyetugamba ku kiki kyetukola tulina okwesigama ku Bible obutagwa mu mbi mu musobi kati abo bannabbi b'obulimba abasinga bonna tebali ku Bible bwotuna ekkanisa z'abannabbi b'obulimba bali ku gwe nkufunidde mukazi obiraba oba bagaba mazzi bagaba miti bali nnyo ku profesi batunda kino bayonka mabeere bayonka mabeere bakuba simu nti allo Katonda ogamba ki naye ddala Katonda ayogerera ku simu olwogwe notyoba muggulu oyo nabbi Dawudi ow'ejjinja abo ayinayo obubanja ate yani ani yamu obuyinza ekyo mukama waffe ye yakyogera gamba ngenze kubafunira bifu kati ye mukama waffe ekyo mbadde sikiwulirangako ge mazima naye nawulidde story seba alina poloti zatunda kati ebyo kati ate n'abantu batudde emitwe gyekutusibwa ekiti naye onookola ki ng'oba nga tugeze gwali eno mu congregation ogenda kukola ki ng'omusumba agambye kati awo kitegeeza kati oyo avunze muveewo ekyokola olina era ekyo tekiba kyakuwolereza mu maaso g'embooko ekyokola olina vaawo tebakusibaawo nveewo ku olwo lwennyini wakyogeredde kati otegedde musumba avudde ku mulama kuba bw'ona omugambako ajja kukola ekikyamu oli ku mugaati gwe gw'omenya vaawo olaba atandise okutunda amazzi vaawo kati awo tewakyaliwo atandise okubaguza obuliga vaawo awo tewakyaliwamu lwaki entalo nyingi mu kanisa entalo nyingi mu kanisa anti kati kyenagambye nti sitaani agolokose ate abaana ba Mukama twebase kubanga omwoyo omutukuvu yaleeta kye bayita unity emirembe twagoba omwoyo omutukuvu mu bulamu bwaffe tukola byaffe kubanga omuntu abeera mu bulokole ng'ate alina embusamize ate ng'ebyobulokole si byaliko ennyo abuguma tabuguma kati kyekimu ku kintu ekireese ki ate n'okuba ekirala omululu mungi omululu mungi abantu balina nnyo omululu twagadde nnyo ebyenfuna kati ebyemu ku bireese ki entalo n'obutasonyiwa kyenyinza okugamba abantu anti bw'onkuba oluyingi nakukusamba nti awo teri kusonyiwa anti kati awo entalo tezijja kuggwa
pulira musumba gundi awala no ayingiridde ono ate ki ate nze nasooka ku kisaawo otegekawo ku lusedi ate kanaawo wakopye nze kyokka ate nga twanteeseza buteesa ne tugamba kale nga bwozze tugatte wamu naye tekisoboka nze mba nsabira wa musumba Peter gwe musumba nze Stone si tolina kyongamba anti naye ekyo Pawulo yakitulabula n'agamba nti abamuuza muli ba Pawulo abala muli ba Petero abala muli ba Kristo yeyawuddamu emirundi emeka wawuyanauza ffe tuli wagindi nze ndi wagundi wa Peter wakiwayi gundi wagundi era tolina kyongamba era waba talina gundi waba tugeze tafunye budde bugenda ku kyaki waba talina transport nga naye waliwo kanisa awe muli naanyaawo okumpi tasobola gendayo tagendayo lwaki nanti yaliwo eri ate by the way obumu bulemye nnyo mu kanisa ekyo we tuli era bulemye nnyo mu kanisa naddala ate muyammwe obumu bulemye nnyo mu kanisa ate kati obuzibu abantu abamu nze mbalikomendinga obutazunga omwana gazunga mu kanisa kubanga amakanisa agasinga abannabbi b'obulimba ate nabbi b'obulimba tewali kyakugattako mpozi okuyingiza mu mizimu ate abantu twagadde nnyo ebyamagero anti kyenkugambye ng'ate kino ekigambo kya Katonda g'emaanyi omuntu asome ekigambo kya Katonda oba taayitewo omuntu alina kusoma kigambo kya Katonda omusumba kati tugeze nze n'akajja nvadde wano ku zi interview zange interview zintuddemu nzikooye naye nawulidde mu kanisa eyo muyoola temugaba nambalirira ntandisewo kanisa yange nzijawa kanisa we malo gitandika netaaga ku maanyi mpeze namba ngenagenda mu America mfune ku musumba yagenze mu America yagenze wa biki oba yagenze eno Ghana oba yagenze wa nenga mu Uganda nvuddemukko ngenze funa maanyi Yesu weri amanya agakora ebyamagero sabira abantu batandika oggwa ba ebiwe biti abantu bajje mu kanisa nati abantu bagala byamagero kati atenze funye mu kasente nange ngenze ebweru mfune ku maanyi ebweru ye wali gundi ye wali amanyi era wemba ab'omu Uganda muva wano mugenda tugeze mu America kwa agent roba ulaji batera okugenda oba kale bagenze Israeli lwakwe batera genda okulamaga bulamazi mu America ye wali Yesu oba ye wali amanyi gammwe ng'abasumba tugeze ab'omu Uganda oba wano mu Africa muva ne mugenda mu America kufuna amanyi babeeyo bo bagajja wate je mugajjamu kati amanyi agaleeta abantu mu kanisa tegali mu America amanyi gali mu Yesu agaleta abantu mu kanisa gali mu Yesu mwennyini kubanga Bible egamba Zaburi 24 olusooka ensi ya Mukama n'okujjula kwayo ensi zonna n'abatuulamu tuluddemu ko tuwulire ensi ya Mukama n'okujjula kwayo ensi zonna n'abatuulamu tegeeza amanyi gonoonya okusika abantu bajje mu kanisa noonya Mukama nkuwe ekyokulabirako musumba abantu twagala ekitiibwa twagala abantu batuwulire twagala abantu batugondere naye waliwo kyosobola okufuna ebyo byonna n'otabisabira bw'ofuna ssente kiki kati ne wano bw'ofuna Katonda amaanyi ogalina ekirala basome ekigambo kubanga ekigambo kya Katonda g'emaanyi kyaki kizimbe ekyaki yeggwe nze kizimbe kya kyaki bwe twogera ekkanisa tetugamba nti ekkanisa si kizimbe ekkanisa yeggwe kyengezaako okulaga ekkanisa yeggwe ate abamu tunoonya kyaki nnungi kyaki ezirabika bulungi ekyo kye nabagamba ebirungi tebiri mu eyo gye basuubira wansanga ebirungi naye nga tebirina Yesu gwe noonya wali Yesu etonoonya wali gundi ntebe zimasamasa wali gundi kale nawe isobola okubeerayo nga Yesu mwali which is not bad naye ngamba tuleme kunuulira nti ye wali ebimasamasa ewali amataala agakyukakyuka ye wali Yesu gayinza okuba tegaliiyo naye nga Yesu gyali
Onfuna ndowooza. Nkulaba. Nga tegaliyo naye nga Yesu gyali. Okay. So Sumba. Abasumba abalala bakozesa bukodyo ki okufera abantu nga tubadde tutambula? Kati obufere mu kanisa. Mu bannabbi b'obulimba bagezi nnyo. Nabbi b'obulimba asobola okukola ekintu n'abalowoozesa nti kituufu. Kye bayita manipulation mu Luzungu. Okutuzanyira ku mutwe? Ku mutwe. Kyekyo okimanyi bulungi. Kutuzanyira ku mutwe, okutusiriwaza, kye tuyinza okugamba kigambo kye kirala kye tuyinza okukozesa. Okutuwuddiisa. Omusajja mugezi nnyo. Okutuwuddiisa. Kati bannabbi b'obulimba balina obukodyo bwe bakozesa. Nga buli kye bakola wali akulowooza nti kituufu. Nabbi w'obulimba. Ate awo afaananamu n'abasamize. Kati era nabbi w'obulimba n'abasamize kye kimu olomusi. Ekyenjawulo nti ono ali mu kkanisa oli ali mu ssabo. Naye nga bonna ekibaawula bizimbe. Otyo kati ayinza kuŋŋamba ki? Bannabbi b'obulimba bajja ne balina kye bayita script. Balina script ng'ezeffe ez'amawulire zetambulirako. Nga bolaba nti mugenda kuzannya firimu. Mugamba nti kati ggwe otandika okaaba. Kati oba kati ggwe ogenda kuboggola. Nabbi w'obulimba abeera ne script kwatambuliza service. Nga nakitambuza ne crusade oba service oba conference bateekawo kye bayita script. Amanya bwakitambuza nti gwasooka. Kati kabanga kandolindole. Okay. Kati bateekawo advance team. Tiimu eno nga bagamba kati gwe ogenda kuzannya ng'omulema ate oli agenda kuzannya ng'omulalu ate oli agenda kugira mu kagaali. Wamma kino kiraba. Kubanga ku kyalo ko tuyinza obaako n'omuntu nga mulalu nga kituufu mulalu naye nga ku kyalo kwennyini tulinako ekkanisa ewonya abalalu. Naye ono wo ku kyalo abaliko nga ne musumba oyinza okwesaba gwamuyitira oba bayisiŋŋanya mu kkubo nga lwaki abatasobola lwaki abatamujja kubanga kati gwe weebuze. Pawulo bwe baali batambula ne basanga akawala mu bikola by'abatume ne bakagobako omuzimu nga tekabasabye nti mungobeeko omuzimu. Baali batambula butambuzi byabo ne kababoggolera ne bakagobako omuzimu. Kati bwe bali bo bateekawo script era osobola okugira mu kagaali ng'oli mulema n'ogamba guzanya nga mulema pasita n'alagula. Abatuufu gye bali sigamba tebaliyo, abatuufu gye tuli. Abakola ddala ebyaddala naye ate abafere gye bali. Kati abafere bo nga bombuza nti abafere bukodyo ki bwe bakozesa kutuzanyira ku muntu advance team yeso kuba balina kye bayita advance team. Eyo bagisindika crusade bwe benebeerayo omwezi guno bagisindika mu gwa mukaaga. Nekola practice bulungi a month before. Ne bayiga ti bwe banaatambula bwe banaakola ki abantu bwe banaakozesa. Era abo abantu abo ne TV ze bakozesa ziba zaabwe. Era bakugambye bwe tokwate byaffe kiveemu. Bwe tokwate bitwagala kiveemu. Kamera gyeyina otunula be balina osalawo. Tolina kunonooza nnyo bitakukwatako. Ate ffe abamu ne twaganye ebyonoonese. Kati wali okola kye baagala. Ne wendaba ekyonoonese sirina kuteekayo nnyindo zange. Olina kuteeka we basika max. Kati akamu kye balina akakodyo ke balina akasooka advanced team. Balina abo basooka ne bajingirawo ne bazanya. Ng'ekulemberwa musumba mwennyini. Musumba mwennyini olina okukibaamu. Babipanga. Manipulating akulowoozese kati ate kati gwe omutuufu bw'ojja omulemu waddala towona. Kyekyo. Towona. Kati gwe waba twabadde ku script ne practice tewabaddemu. Era kati gwe omulwadde bw'ojja ne weetolosa n'ojja katuuti. Ng'oli mulwadde byaddala. Byaddala. Pasita abuuza ate ono. Agenda okulaba akugira itotereera. Ono nga tawona bannange. Ekakikana ate ono yaani. Toli muki? Toli mu kafirimu. Okay. Era bayinza okujjawo nga boogera batya ayagala kola obulabe ku pasita. Ne bakusibako eggambo. Akyankalanya. Onfuna? Nkufuna. Kati abalabi baffe bo kye batamanyi abatuufu gye bali. Katemba mu kanisa mwali. Kati gwe ezimu ate ezisinga kigatteko. Ezisinga obungi. Katemba mwali. Abo boolaba bonna abazannya nti amusiseemu emmese amusiseemu ki abasinga firimu.
Nina mukwano gwange nasoma naye yaŋŋamba nti nze kendigenda ku kkanisa omusumba nansabira n'engwa. Nja kumanya oyo musumba mufere kubanze kati ki ekinsuula. Nedde ekyokugwa si kya bufere. Lwakuba abafere ate bakikoleramu. Okay. Kuba nsobola okusabira kama nakujjuza amafuta n'ogwa oba nsobola okugobako omusimu n'ogwa. Naye kati n'abafere ate bakikoleramu kubanga bamanyi kikola. Bamanyi bebikola. Omufere aba amanyi addira kiri kyennyini kyazanyiramu. Waliwo omusumba w'amaanyi mu kibuga muno bwe yamaliriza okufa kale Mukama amuwumuze emirembe tetumwogeddeeko bubi naye bwe yafa obutambi ne butandika okuvaayo ku mawulire nga batulaga engeri ekyo kinzijidde engeri gy'ogambye nti biba ku scripted. Omukazi baali ku interview nga yetuli era n'atulagamu ffe tuba twabipanze n'agwamu awo kambalage yatuga kambalage n'agwamu awo n'asambagala wa kamera naye nga watambuza nga kituufu niyevulunga ate wabawo obuwala mu kkanisa obwogerera God is doing wonder naye Katonda tayagala kumuwolereza banne Katonda tayagala kumuwolereza Katonda tayagala kumuwolereza Katonda si wakugattira Katonda kyomugamba munafu nnyo talina maanyi bambi tulina kumuwolereza buwolereza bambi luyongo bambi munafunyira bambi tulina kumuwolereza ayina kubanga mwana muto tulina kumuyimbira tukakase Katonda ayina amaanyi si wakukakasibwa ayina bw'aba yasobola okukola eggulu n'ensi yayawula ennyanja ne mubaamu ekkubo n'apanga amazzi ne gakola ekisenge n'akuba ekkubo mu nnyanja ayakisa omwezi n'enjuba tewali abyakisa yayasamya ettaka ne limira abalabe ba Musa kyogamba talina maanyi munafu nnyo nti wakuwolereza kwogera nnyo kati gwe omulamu bw'ojja ne bakusabira bakuteekako akakwakuliza aka opondooke oba okole ekyo olemererwe bagamba siga ensigo ensigo simbi era sijikuba kubanga yengeri bwe tufunamu omukisa naye ate tetulina kugikozesa kulimba baji batulimbiddwawo siga ensigo owone bw'otawona nga bakugamba tolina kukkiriza oba wasize ensigo ntono Mukama agamba yongera osige paka wowona bwe bumu ku bukodyo abasumba bwe bakozesa abasumba abamu naye abaana ba Mukama tebabumanyi ate ffe omusumba omuntu ye muntu gwe tuwa ekitiibwa ku kyalo oba ne ku kkanisa oba kankusomera ekyawandiikibwa kino omwana wa Mukama akimanye kankuwulire Bayibuli tetugaanangako kukebera basumba bye boogera era Katonda atwewuunya Bayibuli tetugaanangako kukebera basumba bye boogera basoma bikola by'abatume 17 olw'11 egamba bweti bano baali balokole baawa b'Eberoya 17 11 egamba bikola by'abatume 17 egamba naye abo baali balungi okusinga ab'e Sesalonika ab'e Sesalonika bo bakyamuukizibwa bukyamuukirizibwa abaki bayogerako abalokole abakkiriza beeyo ab'e Sesalonika bo batwalibwa mulimu ekkanisa nga omuntu kye bamugana nekyatuna ddala nga akikola bukozi dy omuddo owonyezebwe naye ng'ali omuddo batuma abantu nika zaabwe waliwo gwe bagambye atuma abantu nika aliwa gyali wano mu Uganda musumba bw'oyagala omukisa leeta nika ya mukazi we gye yasuzeemu nika agikozesa eki era musumba kankusaba tutandikiraawo mulabi waffe ali ku yuginnaawo musumba kaki akatalekeka tugenda tutandikiraawo kansoke mbasomera akanyiri kano nga sinagira tusooke tubasibule tujja tutandikiraawo baneeno naye abo baali balungi okusinga ab'e Sesalonika bikola by'abatume 17 kubanga bakkiriza ekigambo n'omwoyo omwangu ennyo buli lunaku nga banoonya mu byawandiikibwa obanga ebyo mwebiri bw'ontuma nika mwekirimu gye yasulamu ofune omukisa nga ngenda mpayo nika muneeno mugu wali wanene wabeera saaki osaaki muteka mu nika bwe katajja ati kati oyinza okuba tomanyi kanyiriri keberayo
ekikulumya omutwe gwe genda okebiri Bible waliwo wa searching tekamu ekigambo bano bannaffe batulazi balina omwoyo omwangu bakeberanga mu byandiko kulaba nti oba Pastor Peter byabuulidde mu ebiri ofuna ekigambo n'oteeka ku search no searching mu Bible bwekitajja oba kiba kiganye genda mu Google wandikamu the verse about bringing knickers of our wives to get blessings mukama abampera omukisa nze musumba sekitoleko Peter sangibwa ku 07561298 mwesomere Bible banagula obulimba abo bangi musumbe kanisa esangibwawa tugenda funa olunaku tukukyalireko omosanga oba interview dako tujeyo yes so esangibwa funa akatusangibwa Lugala Lugala sangibwa kanisa itibwa Bagita Prayer Power Church so tubaniriza nnyo abatugoberera ku Sunday mukama abawo omukisa abalaba services zaffe yugi nawo mukama abatwera omukisa amina tuyanziza tukukyazaako mukama abakole bulungi nnyo amina tuyanziza nze Stone M eno yugi nawo TV tubebaza okuvira ddala gye twatandikidde oyo ye musumba Peter tugenda kwa tumukuleeteranga almost buli week nga wekinaba naye nga tukwebaza ata na subscribing mwegendereze abasumba abo bwe tubadde twogerako omuntu mutya gundi ya yasuzemu kamba siru wali president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise